wa ekyo kye bayita okwepica kino kye balaga amaanyi ekyo bayita okwepica no waliwo kye tuyita discipline knowledge and understanding era ekifaananyi kyo bwe kyalabise ne basikayo ne kyayidigenzo n'omukulu oli omusiraamu esaawa zino ali mu ngalo za Reema waliwo kye tuyita okumanya okutegeera kati kino kye bayita kye mwakoze kye bayita okumanya n'okutegeera omukazi taba malaamu sisuubira nti ensonga eriku ekyo ensonga eri nti ebyaliwo tebitumalaamu ebyaliwo biba tebibamalaamu obulamu bulina ogenda maaso buli purezenta yeetaga omuyimbi n'omuyimbi yeetaga purezenta there is no way gye tusobola okukiringa mu bapurezenta abamu musimanya tubalinako obuzibu nze wali onkozeko interview ne gandi naye trade omuntu tekisoboka nina emirembe mingi nnyo gyenzita sobola saagiyingizaamu mpalana z'abantu so ebyabaawo Edwin n'omukyala wo nawo whom to blame? No one to blame. God. If you want to blame, you blame God. Ate Allah tagera kibi. Kati fe abakkiriza tetulabawo wakunenya. Buli kimu kituukawo lwa nsonga nnungi egenda okubaawo. Sanga yeeyo gye bayita Hotel Africana olwokutaano. Waliwo akabala bekalabise comment waliwo omwana ome yagambye kino kye njagala ba ex bange mukole. Naye gwe kikulekawo abayagala bali bakole. Ajja tubuulirira mu comment. Enteekateeka ziri zitya eza Africana? Enteekateeka twagala kukola press conference yaffe ku Lwokusatu. Twagala tuteekeyo ebyuma byaffe ku Lwokusatu. Tusetinge bulungi nnyo tukole sound check ku Lwokuna abantu bayingirewo Olwokutaano inshallah. So far kati Ayongedde bayimbi ki bosobola oku appreciating abayimiriddeko ko naawe mu support ne abayimbi ba federation bonna banyimiriddeko bampadde support gye basobola eya social eyo gye bagamba nti erivabo okitegeera mu kigambo neri financial ngabo ng'abantu. Yes. Nzo oyimira wano ningamba nti muganda wange gundi nzo omukyala tatumalamu era tugenda tukonga. Bubaka kibo mufunye ekyokuyiga. Bubaka kibo wa prima. Nze ndiwo okubawa kyakuyiga. Nze kyekyo kyensobola nze. Mama so bubaka bumuwa ky'Africana yaffe tugenda kugikuba kugijjuza. She has to be there. Mama so tugenda kuba Africana wama. Zate kumtatuma bakazi zenzija kuyimbira bawagize nyimba zengendo yimbe nyinyi tuba tusoberayo ekyenjawulo kuba Geosteady tukumanyi omukwano gukubonyaabonyeza nnyo. Are you going to sibonyebonye na mukwano nyinza okuba sikusinze naye just ndi limelight etale nkubyemu nnyo nkyo ndaba nnyo ekyo kyennyini awo wennyini ng'omusajja omusiraamu muganda yava mu Isiraamu era bakowola okuvaayo okudda ku nnono ng'ey'obusiraamu okola otya ate ng'oli mu bidongo kubanga obusiraamu bukontana n'endongo. Katonda naye akubiriza gwe okubeera ng'osobola olabirira abazadde bo osobola okulabirira famire yo. Omusajja yenna bw'ofeeringa okulabirira famire yo ne bazadde bo oba ofeerinze obulamu kati bw'obanga olina ky'oggyamu ssente n'abaprofeti bonna abasinga bayitanga era mu kuyimba era naffe bwe tubeera nze ssebo mbaddeko emaka omunnayuganda tanagendako maka ekyo kyajja kuŋŋamba kirala okitegedde so ebintu byanjawulomuko abantu okusinziira be babiraba. Obugambo obusemba George nga tukwesonyiwa nga tukuta obugambe bannayuganda bajja bakuwagire. Bannayuganda mwenna amanya n'eddoboozi Geosteady Asani Kigozi George William gonna gakyali gange mbayita ennaku z'omwezi nga 8 Septemba ku Hotel Africana okuyingira emitwalo eki 3 VIP emitwalo 5 ate nga tebo y'abantu 8 ya $2 million mujje gye mwampandiika temuntegulirayo wabula munyongereyo.